Omulambo gwa Sheikh Hassan Kiria gujiddwa emulago gye gwaddizibwa ku makya ne kumisibwa ku muzikiti ekibuli okugusalira ku ssaawa 5 ez'okumakya wakati mu 10 y'abasiraamu abakuŋŋanye kuwulindirira mu miranga n'ebiwoobe baguyingiza mu ofiisi za Supreme Mufti okutuuka ku ssaawa 7 bagujjiddeyo ogusalira. Mu beetabye mu kusalira Kiria kuliko jjajja w'obusiraamu Omulangira Kassim Nakibinge, amyuka Katikkiro wa Uganda owookubiri General Moses Ali, omuduumizi wa poliisi General Kale Kayihura, ababaka ba paalamenti n'abantu abalala bangi bamasheeka ab'enjawulo babuulira abasiraamu bulijjo okwetegekera okufa. Wanakulira ddala mu ggwanga Sheikh Muzatta Bate olukutiya akazina nakukulumira gavumenti olw'obutababuulira maziba kwani ababatta. So kugenda kwa Sheikh Kiria tekujja tumala maanyi tulina genda maaso. Muzatta ayambalidde Ssetibwa yokusatu ow'ensangi Hajji Abdul Kiyimba kwayogeddeko ng'omusajja ow'enkwe era n'asaba Kayihura abuulire ekyakola mu poliisi. Naye Kiyimba yabaliko Ruizi Kiyimba is working as who are Kuranga in government ya Uganda. Mutuuli. Kiyimba kumuteka kiboke umanyi ngabalala omukulembeze wa Sandi. Oba ayogera ebirala ebyo sibimanyi. Kama waliwo baffe bangi mutamu. Bagenda simanyi IGP simanyi president simanyi prime minister. Kampani bino baffe. Muzatta amulagidde abaviire kubayo omu kubalya mu busiraamu olukwe n'amulabula obutadda kibuli. Ekyokulanga abasinga kyekoze mu ddagala ngeri kimayitiridde okweteekako with due respect okuwadde abasirikale bafulumye Kiyimba ave wano agende. Kiyimba asituse wakati mu muswavu era ne bamuwa obukuumi ng'era abasiraamu tebamwolekereza ebigambo ebisongovu. Bamutadde mu kabanga lya poliisi n'agibwawo mu bukuumi obw'ekitalo. Wano akolanga Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate wategeereza nti bakoye okubasuubiza empewo era nti kati essaawa etuuse okwekulira ku nsonga zaabwe. Wala batavuddeewo ensi tejja kutereera ebimu mu bifuna byetukwatako obuvunaanyizibwa era nga tetulina bujulizi bumala obwo bumala sooka obunoonyeevu okyalina oyo. Ye Sheikh Umar Sudiki Ndawula awo neekiriza abasiraamu akutoloka lwabo bayogeddeko nti basongwamu ennwe nti era balina okuttibwa olw'okuba nti balabe ba busiraamu. Tetumanyi babikuba naye kyaliko omutogamba nti okulabula olwo kutegeeza eri abasiraamu mwenna obubi obuli mu bantu bano wammanga muliko Ibrahim Hassan Kiria olwaleero atukuŋŋaanyiza. Akalala nno kaliko abasukka ku basatu mu buwandiike naye nga n'omwekwali. Ate akulira amasheeke mu ggwanga Sheikh Obedi Kamuli yatumye General Moses Ali ewa President Museveni ayogere mu by'okwerinda kuba okutibwa kwa Kiria kwebakubye wala. Agambye nti bakulangirira ekiddako ng'ekisibo kiwedde n'ategeeza Kayihura nti ebyokwerinda bimulemye. Era nsigadde okwetwala wazana olugwangu ng'omukulembeze wa Haiti Balunama ngenda kulangirira ekigenda okuddira. Akali engalo kyenjagala mulangire ekintu kimu nga mama tennaggwamu. Security etulemye abantu mwekole ekimweyagala bwekume. Ye Moses Ali ng'akiikidde pulezidenti agambye nti gavumenti zina zirina obunafu nga beetaaga okwongera amaanyi mu bikozesebwa mu kunoonyereza. Kyokka abasiraamu bavudde mu mbeera bwategeezezza nti oba gavumenti bagikooye beesimbewo ekiwaliriza Muzatta okubakkakkanya. Tuwulire bino bye boogera tubimalirize. Moses Ali asuse kutya okuwayo amabugo ng'agamba nti bayinza okugazira n'okuyuza obubaka nga bwekyali ebutale gye kikuluvannyuma akwasizza Sheikh Kibaate nga bukadde 10 okuva eri President Museveni. Ate General Kayihura yeetonze olw'ette mulino mwategeereza nti abadde akolagana nnyo n'omugenzi nga kirabika abamusse bayagadde kulumya ye. Abamukubye ku lwange okubanga akola nange.
omulangira Nakibingo olw'obuyini kitayogedde era ng'oluvannyuma wabadde okusalira mayiti olwo ne twalibwa okuziikibwa mu limbo ey'enkowe Wakiso. Omulambo gutuusiddwayo ku ssaawa 9 wakati mu kalipagano k'ebidduka n'abakungubazi abadde abangi wabula enkuba etonnye wakati mu ssaawa z'okuziika ekintu tettakanyizza okuziikula abakungubazi ate tebalina wakwegama. Oluvanga enkuba ekedde mayiti bagisalirira nga kino oluwedde ne twalibwa okuziikibwa. Omugenzi alese bamulekwa ne bannawandu 3 Obedi Lutale, Adrian Balibwanika ne Kisawire be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.